bampita Ngobi Peter Nkobe ndi mulangira wa Kigulu mu Busoga nga ntambwire ni muzeeyi wange omulangira Kiregeya abasinga obungi mwamwirako mu myaka giri egy'ekyenda mwali mukyali bato naye nga yalwanirira nnyo obwa Kabazinga bwa Busoga okuzawo obwa Kabazinga bwa Busoga yabulwanyirira nnyo mu maanyi ge gonna nga kyali muvubuka okulaba nti obwa Kabazinga bubeerawo. Omwami addako mulangira bamuyita Tom Kiregeya addako bamuyita David Kiregeya. Ensonga enkulu etuleese wano olwaleero twagala kubategeeza ebifa mu Busoga kusingira ddala ku bwa Kabazinga ebiriyo ebbugumu eribaddeyo n'obutategeeragana obuliwo kati mu Busoga. Nga obuzibu bwonna bwonna obubaddewo obwa Kabazinga mu bumpimpi obwa Kabazinga bwa Busoga bwali rotational nga butambula mu nnyumba ezitwala obwakabaka bwa Busoga. Ennyumba ziri 5, families 5. Ennyumba esooka gye mumanyi ya Waako Muloki mwagiwulirako era Waako Muloki omugenzi yafa n'alekawo mutabani we Wambuzi. Eddako yona abaddeko Gabula Nadiope Wilberforce eyo ye family eyo naye nga ekika kyabwe bakiyita Zibondo eya Gabula eya Waako ye Zibondo eya Gabula ye Gabula. Kati ekyokusatu yeffe ab'Ekigulu Ngobi family ye Kiregeya ono gwe mulabako kati Kalonda abadde akyamukuumye akyali mulamu ajja kweyogera ebisingawo. Eyokuna family ye Tabingwa oyo abeera Luwuka simuka Luwuka mu Busoga. Eyokutaano Nkono wa Busembatya era mu Busoga. Nkono Avve eno omukyalo ono gwe muwulirako eyali minisita wa lands oyo Nkono not Nkobe Namuganza. Kati ekituleese wano olwaleero kwe kutegeeza ensi nti ebiri mu Busoga weewawo si bibi okwimpiikinga Gindi abaddeko kubanga naye yalinnya mu Ntebbe nga buno obwakabaka bwa Busoga buli rotation buva mweno family ne bugenda mweno mwezi no family 5 naye ng'ebika byonna biri 11 be balangira aba Busoga bonna bali 11 naye ng'ennyumba zino 5 ez'abalangira abataano ze zifuga Busoga era mwe balonda ffe tulonda bulunzi tulina enono naye ate tulonda mu balangira. Netulonda ono it's like a political somehow somewhere teringa nnyo bwakabaka bwa Buganda nga bw'okiraba nti buli automatic obwaffe it is not automatic. Abataka batuula ne balonda ne basalawo omuntu ki omutuufu asaanidde mu family eyo mu balangira abo mu family zino 5. Kati mu bumpimpi ono muzeeyi Kiregeya abadde mulwadde ennaku zino zonna ng'ebigenda mu Busoga abiwulira naye nga talina bw'asobola kubyogerako. Naye agenza okulaba n'agamba bannange emyaka gigino gigenda
abaana n'abazzukulu bateekwa okutegeera nti tuli balangira era obwakigulu obw'Ebusoga buli mu ngalo ze ng'omulangira. Abalangira bonna babadde bakayanira obwangobi obwakigulu naye nga ye waali olw'obukosefu nga bwe mumulaba abadde mulwadde. Kati ate ayagala kutageeza eggwanga n'Abasoga bonna abali muno mu Kampala n'abali e Busoga yennyini Ganga Jinja nti akyali mulamu era ebigenda mu maaso abifoolowinga abitegeera. Butawe tuyinza okuteeka eddoboozi lyaffe wamu ku balangira nga muzeeyi wagambye abali mu bika 11 naye tusanga enzigi nzigale kofe katujje wano tufune amatu gammwe. Tuze okuteeka eddoboozi ku nsonga eziriwo. Muzeeyi nga babagambye batandika Pulezidenti Yoweri Museveni we yajja mu buyinza batandika olugendo lw'okuzza ebyobufuzi obw'ennono. Muzeeyi ono omulangira era nga ye Ssaabalangira w'ekigulu yalwana nnyo okulaba nga Busoga tuddamu ne tufuna erinnya ery'Obwakyabazinga. Newankubadde nti waliwo ensonga mu biseera ebyo ezitamusobozesa nga bannabyabufuzi okuyingira mu by'obuwangwa ne bamuzza wabbali, naye era ng'omuntu eyayagala kye yalwanirira kimere yasalawo okudda wabbali bali bafuge. Mu kaseera nga kano ng'ebiro bye bituuse naye alye ku bibala bye. Kati so avuddeyo okutwala eddoboozi mu kiwandiiko ekyabagibwa kubanga ekiwandiiko ekyo kyabagiddwa ne tekyavudde mu bbanga. Emabegako mu 1997 nali nkyali muto ebiseera ebyo twasuuliriranga nga batugamba enkya nze bamutikkira ku Bwakyabazinga era nga naffe tulaba nti entuuyo ze weewaawo zireese ebibala naye olw'ensonga ezitaasoboka baateesa abakulu nga bwe baali kubeera nga muzeeyi abagambye nti ewaffe balangira ebika biri ennyumba ziri 5 zituula ne zeerondamu. Kigambo ebiseera ebyo baali mu State House ne bagamba nti Oweekitiibwa eyatuva ku maaso wa Komuloogi asooke then wanaavaako 2014 twaddamu ne tudda mu entalo era ne zaatwakitinga bannabyabufuzi era ne baddamu ne bamukuusa. Kolo baleeta ekigambo ky'okuba nti muzeeyi yeese endagaano erinza okuba nga weeri naye ebbanga likuweddeko tetwagala tube nga twakakussaako ate okise nawe omukono. So tusaba busabe tuweeko ono emyaka 7 then n'ebika ebirala kati awo tutandike ebika ebirala byonna bibe nga bifunako emyaka 7 ku bufuzi. Naye bwe baatuuka nga bagamba nti Ntebbe wooma abakulu baakyusa aye ne bagamba nti kati aliko amala kufa ne tuguma still ne tulinda naye era nga boomanyi nti bino bya nnono si bya bufuzi. Akaseera katuuka ennono neddamu okuvaayo gubanga musaayi gukomawo ne gululuma. Tubadde tuli awo ne tuwulira ebigambo ebivaayo nga bitutegeeza nti abalangira mwe tutaali kubanga mu bagina okukiika muzeeyi alinamu ekifo naye baalina engeri gye bamuzza wabbali ne bateekawo w'omu famire yaffe omulala nga muzeeyi wagambe omulangira abadde mulwadde kati mu kiseera eky'obulwadde baateekayo omulala gwe bayita Izimba Patrick
omulangira Kizimba Patrick. So kati ffe gye tutabadde bo bennyini ne bajjamu Besigwa mu kiwandiiko kye babaganga 3 January. Twayagala okuvaayo akaseera ako naye nga muzeeyi tekimusobozesa embeera y'obulamu teyali nga w'omulaba essaawa zino ate nga n'ebiseera ebyo nga tutya omuleeta mu public olwadde obuliwo. So kati muzeeyi avuddeyo okuddamu okujjukiza abakulu abo, tuddeyo ku nnono, tuddeyo ku ndagaano ezaakolebwa, tuddemu tulabe nga biri ebika ebibiri ebifunye omukisa okutuula ku Namulondo n'ebisatu nabyo bifune equal opportunity. Era eyannema okubeera naye abasoga okuwula amazima mu lukiiko lwebateesa lwebamu ebizibu lwebateesa lwebamu ebizibu. Nze nateesaganya ne Muloki kuwa Kabazinga nga twakafuna okwetwala bakirizaganya bakawati mujja kuba owa Kabazinga ajja kubulya aye nabo muli ababiri owundi asooke. Kale Emiranga yasooka Muloki kuli obwa Kabazinga obwo mu 1996. Nze nalinda aye nga nze baali bamaze okunnonda mu 1975 okuba Kabazinga wa Busoga. N'amawulire gakuba Abanayuganda mwasoma amawulire ago. Babiri bakwata olinda ku Muloki amaliriza. Muloki n'okutufuuka ebbanga eryo lyonna okutuusa lwafiire. Mpagana bwafa nga omutabani lwakobye lwabakobera nti abantu bakozesa influence ey'ebyobufuzi abo bakugira ku byanono ate nga kalikyo institution tukolera mu byabufuzi banono bya buzaalo bwaffe. Ekitakozesebwa bano bakozesa byabufuzi bweno. Mpagaano bwe bamala okulonda Muloki yafuga okuva mu 1996 okutuusa lwafiire mu 8. Nze naaba nga ndiwo era gabula nga eyenaaliwo. Kyokka baalonda bakoba nti balonda ng'omwana ono bw'akobye ate emyaka gye balowooza ate nga ife Mpagaano tuli ku cultural institution tetufaayo oba myaka emeka ow'emyaka 2 ofuga oba ow'emyaka 10 ofuga kasita oba okayogera nebiri mu cultural institution so kukoba nti emyaka byabufuzi oba Museveni. Basaba okubakobera nti amazima agali e Busoga okutuusa kw'abasengobi abali mu bukiiko obw'ekika bwavaira kuli enono buli ku ali n'esente natwala amugagga n'alya ezira nnono naye otherwise nze tibalinza nakule misiteeke yona enkuba kirege enkuba atalya bwami bwe mbuzira misiteeke ye baleeta azira kukola sino nebeeta essaawa akantu akatono ne bansuulirawo. Mpagaano newenyinza okubona nti Nadyope aseereire bamuteeremu abwesige yeena aye Mpagaano ekifo kyange kibale kikaaliwo era zeena akaali kufa n'abaana bange baliwo oba nkaike banaatwala ku baana aye nga obwa Kabazinga mbukiremenga
nti Kigulu nateeka okuba n'Obwakabazinga bwa Busoga kubanga tuloteetinga amangozi 5 amataano bano bwe bajja bwe balya okusinziira ku myaka gyabwe. Kati baagala kugenda mu bibuga. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.